Otyo! Uwamuno? Otyo? Kuli bulungi? Bannange kyamaani. Nzona nduse. Kyamaani nga nsanyusa okulaba. Nakulabirako nga bulaba. Kati Silvest. Oli otya kyamaani? Ninga bonna nze kyamaani mwekyalo kino. Nyina otambula nga nkebera batuze. Nga mbagamba you have to kwambala masiki. Masiki mwena okulambala. Era batuze mbagamba mwambale masiki. Tova waka without mask. Era nga Let me first take another soup. And I told you why am I here. kyamaani. Okay. Isn't this it? Sente zanabanja wazifanya? Kyamaani gwe yampandiika ne nzirinda se. Nga nsuubira okunkubira akasimu nga zitu. Tebanakuwa sete. Tebanaba. Rasta zinaba. Ate kyamaani nalibadde nzibuuza ggwe ate gwozibuuza nze kyamaani. Kati eyo yensonga lwaki ndi wano. Ekitegeezo zireese. Neda nzize okubuulira enjawulo wakati wa prime minister ne Katikkiro. Ono waffe ne Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda? Katikkiro wa Uganda. Wa Uganda. Ebibuuza bano. Katikkiro wa Uganda ne prime minister. Katikkiro wa omanyi Katikkiro wa Bungereza. Let me first take a soup and I remind you. Westerigire. Boris. Johnson Boris. Oyo bamuyita Katikkiro wa Bungereza. Ye Katikkiro. Ye prime minister wa Bungereza. Kati ani prime minister wa Uganda? Of course Nabbanja. Leka naawe kono Nabbindu. Nzize kubuulira njawulo wakati wa prime minister ne Katikkiro wa Uganda. Uganda tetulina prime minister. Let me first take a soup and I explain. You take your soup. Naye kiki nga toteredde olikwala kiki wenyumiridde we watateredde naye nze ndi mutereevu otyo. Uganda tulina Katikkiro. Katikkiro wa Uganda yani ye Mukyala Nabbanja. Kati ndowooza ofunye enjawulo wakati wa Katikkiro ne prime minister. Prime minister abeera mu bazungu. Katikkiro aba mu Uganda. Kyova olaba n'Obuganda bulina Katikkiro. Ye Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa. Oyo Ssaabasajja Kabaka Wangale nina abagerekaagerekera Obuganda. Ssangalyambogo gana abaana abato okutambula obubi ne Ssemakokiro ayigiriza abaana abato okwambala masiki. Let me first sanitize and I continue from there. Otyo. Kati ensonga eyo bweba bwero. Obuzibu bwe bwava mwawandiika amannya nga gagenda wa prime minister. Kati gonna amannya agagenda ewa prime minister gagenda Bungereza gali wa Boris. Kati Boris alirala amannya gabana Uganda. Alaba nakyenne esiteriti. Kati yabuuza Barnumba, what I said? Ngamanya sigategera. So, twali tulina okwennegamanya nga tugamba gagenda mu office ya Katikkiro wa Uganda. Automatically gaba gali wa Mukyala Nabbanja. Kati essaawa eno tubanja Nabbanja naye tewali se tumubanja talina amanya gali wa Boris e Bungereza. Nawuliranga gwe nakamala n'okutaka musulo. Tobola wajja tufuganya tokyatufuga. That is not uncomparable. Tesikubaganyizibwako birowoozo. I am the chairman of this ceremony. My name, I am called the chairman. Every time I made introduction, this is the winner. I am the chairman of this ceremony.
I swear and I solemnly to olwokola kyolayira oba kikyo bimpizabuza njagala kulaba how tubikola tutya wabikola otya kululi okulwayita nze senakola nakola bukwasiba negamba nze chairman nensongako ngenda okufuga abantu nensongako nali sinaba kubimalayo ne bakuba endu nga kiweti gwe nolowooza nti bamaliriza ate bwaba waliwo esinga kwe somale okulambula kale kyamaani tuka bulungi kyamaani tuke bulungi gowandesa naye ongoba kati otandise okungulwa kati ate okomawo ogenda olaba batuuze n'obudde bugenze kafi ajja kukukwata kafi akwatenze kafi nze mukwata nze kyamaani wokukyalo muli kafi wamusangira kale kyamaani kale kyamaani oli wakabi nnyo